Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja olw'okuviibwako Nnaalinnya Yozephine Nabisaalu Mugale abadde Nnaalinnya w'Amasiro g'e Masanafu. Eri abawulira olulangira, abataka abakulu b'ebika, bajjajja, abataka ab'enkizo, bazzukulu bannange era n'abantu ba Buganda mwenna kubonaabona kw'amaanyi. Nze Mulongo Mwagale, omuzaana wa Kabaka. Kibeera kya nnaku nnyo bulijjo Omuganda bwe guvaamu naddala ebimu ku bisiki ebinene ebiwaniridde, naye ate abantu abakulu bwe bati kubeera kufiirwa kw'amaanyi nnyo okw'ebyafaayo, era okuggyako nga waliwo abatutte obudde ne bakwata ekkalaamu n'olupapula buli lunaku ne bawa omuntu ng'oyo ne bamuwa kwega ne bamwazika amatu okubeera nga ababuulira byonna by'abeera amanyi, kubanga ebiseera bye tulimu tulina kwega bwabaddewo okuwabizibwa kw'amaanyi nnyo olwa zino enfuga ez'enjawulo ezaatujjira ne zitujja ku buwangwa n'ennono byaffe, okubuzaabuzibwa kw'amaanyi. Kale bw'abaawo abantu ababeera boogedde n'abantu abakulu ng'abo ne babuuza ebibuuzo, era kisaanye nnyo mu mbeera ng'eno ne tukijjukiranga abakyaliwo, mwogere nabo mubasemberere, mubawe obudde, kyonna kye babeera bajjukidde babeere nga bakibabuulira. Abaganda baakolanga batya, bye baawulira bo bennyini ne bye baalaba, kubanga ate bye baawulira biyinza okuddayo emyaka mingi. Kwegamba nti bwe tubanga tetukoze bwe tutyo, eddibu nga lino ate lyongera okugaziwa ne libeera ddene nnyo ne mu ngeri gye tutayinza kumanyaamu ku bintu ki bye tubeera tusubiddwa. Nnaalinnya Nabisaalu aweerezza Buganda ku bwa Nnaalinnya okumala emyaka 67 okuva ku byentegeddeko, ate nga omumbejja yenna n'omulangira oluzaalibwa bw'ati ng'obuweereza bwe butandika. Tewali bifo mu Buganda byereere bitaliimu bantu babiweerezaamu, ate tewali buweereza butali nti nno bwetaagisa nnyo ddala, naddala obuweereza obuli olulangira olukulembeze. Ebintu ebyo byagala okwongera okwogerako n'okuttaanya abantu babeere nga babimanyi, kubanga kakati nga Nnaalinnya ono mu biseera bino byonna byaweereza, ekiseera ekyo kyonna Buganda ebadde eri mu biseera byakazigizigi, kwegamba ng'abambejja bennyini ne Bannaalinnya bakola baweereza, naye ate nga tebafuna omukwano tegubaddira okuva mu bantu, okuva ne mu Bwakabaka. Naye nze ndowooza nti Obuganda buteekwa okubeera n'okusiima kw'amaanyi nnyo eri abantu bano, kambayita abantu bano, kubanga nze bwe nali nga okuva nga ndi mwana muto waabeerangawo emboozi nnyingi ezikwata ku by'Obwakabaka n'ebiseera ebizibu ebyayitibwamu, naddala nga 66, naye nawuliranga Bannaalinnya bano nga baboogerako ne mpulira okwetya, kubanga nga nkitegeera nti be boogerako baana bawala nga nze. Kwegamba ne ŋŋamba nze byonna ndibisobodde, nze awo sandidduse buddusi misinde. Kwegamba nga ndaba nti nno baabeera abakyala abavumu, baabeera abakyala abaayimirirawo, nawulira be baagamba nti baliraanwa baabwe babba baabwe bentegeeza ne babagamba nti nno jangu tugende n'abaana, tutwale abaana. N'agamba agwe genda, nze siyinza genda nga sitegedde Ssaabasajja bw'abadde, sitegedde kigenda maaso ng'olubiri balukubye. Kwegamba waabeerawo ebintu bingi nnyo, emboozi nnyingi ezaayogerebwanga. Kakati bwe tulaba Nnaalinnya ayise mu biseera bino byonna, naye n'asigalawo n'ayimirirawo n'aweereza eri ebbanga ddene, obwesigwa n'obumalirivu by'amaanyi. Bino bye bintu abaana abawala abato bye bawulira ne bibongera, kwegamba ayinza okutandikira mu kukyewuunya, naye oluvannyuma naye n'alaba nti nno omukazi asobola okuyimirira mu ggwanga lye n'abeera nga aliwagira bulungi
mu kifo kye wabeera ali. Kale ennaku yaffe era yasusse, okwenyamira kwaffe ne kuyitirira bwe twawulidde nti abantu abo abali e Mengo baagaanye wadde okubikira Obuganda wadde okubaako entegeka zonna ze bakola okujja omubuze n'alinnya mu ggale Nabisaalu mu ddwaliro era n'okutegeka gwaga n'okola entegeka ez'okumutereka. Obuswavu bwe butyo bubeera kwagamba bubeera buli ku Bwakabaka bwonna ate ng'Obwakabaka beffe abantu, kubanga Obwakabaka gy'emitendera gy'obukulembeze okuviira ddala kwani mukulu waani bwe buzaale bwaffe mu mitendera nga Katonda bwe yajja abitegeka bwe Bwakabaka. Ebintu bya Katonda si bya majenjeeke. Kwegamba simanyi lwaki Abaganda tebeefuulira okwesiima kungi nnyo nga Father ani oyo nga Father Polycopios bamuyita batya Polycarpo Kakooza bwe yayimba mu luyimba lwaffe ntwesiimye nnyo. Simanyi lwaki Abaganda tebawulira kintu ekyo okubeera ng'obukulembeze buno bannaffe baabutereka ne babututuusaako, era kwegamba nti obuvunaanyizibwa obuli mu kukola emirimu ng'egyo Mmengo atugudde amaaso nti ebyo si bya kitebe, kubanga Mmengo kitebe butebe aho kuŋŋaanira abantu. Ate abalonda obulonzi abalondebwa bayingirawo leero enkya ne bagenda, tebalina bifundikwa bikutte ebbanga nti nno omuntu ekifundikwa ky'alina kitambuza. Weewaawo abagize nankani abeefuze ekintu ekiseera kino, kubanga luli babadde bawabulwa okuva mu bataka, okuva mu bantu bangi abalala abajjawo ne bannaalinnya bennyini ababeera nga babeera nga batambulira Emmengo. Naye akati engeri gye baakyefuga ekitebe ate nga baakyefuga n'obugwira bagwira, naye ng'Obwakabaka bwaffe ffe era ffe abantu Abaganda naddala ne bannaffe abalala babeerawo ne batambulira mu Bwakabaka bwaffe naye nga mu butuufu bwabwo bwaffe abantu Abaganda okuva ku luli Olulangira naffe bazzukulu b'abataka bakulu b'ebika. Kwegamba ffe tuteekwa okutunulira obuswavu bwe naye ffe tuteekwa okubuswala, era ffe nnyini ffe tuteekwa okusalawo okulaba ng'ekimala kimala ne tukola entegeka okulaba nti ekintu bwe kiti tekiddamu. Tukimanyi nti ebivuddeko omutawaana guno gwonna ze zino corporate solo bino ebyoya byanswa eby'ekitumbaavu, bano bagundi bano baani abantu abaatuula mbuno bakola obukiiko tuteesa nga muteesa omuntu alina ekintu kye okikute lwate okyateesa ki muwe bibyo ekintu kyo otambule okunekkuna ogende. Naye kwegamba ebyo ebintu bye baakola ba Museveni bamayiga baani abo bonna bakatende nga bazijingirira n'abazungu ebintu eby'ekibibbi, kwegamba ne bakiteeka mu gundi mu kitongole ekikola emirimu mu Bwakabaka. Kwegamba nti singa ekintu kyabwe bakikuubira eyo, kubanga ekintu kye baliko kyakozesa Baganda ng'abaddu basokolamu buli ssente yonna kubabbako buli kibbibwa nga bwe baagala, naye nga ekintu kyabwe kye bakola tekifa era tekikwata ku bantu buntu, emyoyo gyabwe, obuzaale bwabwe. Kwegamba nti tebakiyingira, bo bali ku corporate solo baateekawo nti nno kibeere bubeezi nga kyakola ffe tukifunemu, naye nga bagezaako okulinnyirira n'okujja buli kyonna ekyobuzaale bwaffe. Kale ffe nnyini ffe tulina, kubanga buno obuvunaanyizibwa Katonda yabuwaffe, era bw'amala okubuwaffe ffe tulina okwekolamu omulimu. Era kisaanidde buli muntu yenna, buli Muganda yenna wonna waali ku mawanga ne ku butaka, nti enkiiko zirina okubeera nga zitandika kugundi ku butaka ne ku mawanga ngeri ki gye tugenda okubeera nga tutegeka ensonga ezikwata ku luli Olulangira ne ku gundi ne ku bika ne ku gundi ku nsonga z'abataka era n'abazzukulu baabwe. Mmengo n'ababbi baayo basigale ku kintu kimu kyokka kya bukozi bwa mirimu, naye kubanga bino tebabikola, tebabiyingiramu, tetuyinza bireka awo nnagalaale
bakole ebyo ebyobukozi bw'emirimu okutuusa mukama bw'anaabagira naakani bw'anaabawunzika emikono. Kati ebyoli olulangira n'entambuza yaalwo, baani abazaalibwa, baani abalwadde, baani abavuddewo, era n'ebyebika babitulekere ffe ng'Abaganda naffe tubibajjemu. Kubanga ne bajjajja baalugera nti Ssekkono tawaanyisibwa. Si baamuffe abo abantu abali Emmengo. Bagwira tebalina kakwate ku buzaale bwaffe. Balyoka babeere nga babulinamu omulimu. Era n'okugenda kwegamba tekisaana. Era nakyo kituweebuula nnyo ne kibeera nga ffe ffennyini ate ffe twetyobola ng'Abaganda okulaba ng'Obuganda bwonna bumaze okutegeera bawasajja nti bagwira, bannabalamba, nti bakopi abeetadde mu bifo by'abalangira, bakagere ne bbaawe, ba John Katende, Nsibamuffe, Bamayiga, Bakiyimba, ba David Ntege, bano bonna nga bantu b'e Rwanda, b'e Burundi, b'e Tanzania, b'ewa, naye ate ffe tusigala nga tukyababalira mu kubeera nti balina obuvunaanyizibwa ku buzaale bwaffe. Gundi kyansonyi nnyo kivve. Kati bwe tubadde tetumanya ebyo, tubadde tukolera mu butamanya. Kati nga bwe twakitegeera tulina okukola nga obuwangwa n'ennono bwe biragira, ate nga n'amateeka ga Katonda bwe gagamba tebakkirizibwa omuntu atali mu buzaale. Katonda yategeka obukulembeze nga bwa buzaale. Omuntu atali wa buzaale takkirizibwa kukulembera mu buzaale. Mu mirimu basobola okukola babaagala, naye ate nabo tebalina kikwata lwakabi kubanga n'abakola mu mirimu nabo baggyibwa mu buzaale. Buli ggwanga lye lyeweereza. Kwakati abantu okuva eri kakati badde baagala bandize ne bakola ng'abaddu, naye ate ffe tubeera nga ffe baddu baabwe nga be bayingidde mu ggwanga lyaffe, ekyo tekikkirizibwa. Ebintu bino tulina okubitegeera obulungi ne tubikola nga tuli banywevu era ne tusomesa n'abaana nga tuli banywevu mu kutegeera, kubanga ekintu ky'okola ng'omanyi amazima gaakyo ddala ate okikola n'amaanyi. Kati ne mulyoka mubeera nga mulaba abasajja abagwira, kubanga omanyi waliwo enjawulo. Omuntu okubeera Omuganda omukopi kirala, okubeera omugwira ate ebyo booli birala nnyo kubanga omukopi amanyi okukoppa ebikolebwa ku mutindiro ogwa waggulu ogw'Obwakabaka. Kaakati bano abagwira bo bali ku omuteeko omulala, kintu naakani kirala tebalaba. Bwe balaba ebintu bakwatibwa bujja. Ffe tulaba ebintu twesiima ntugana ekintu kiri bwe kityo, oke naffe katugende tukitambuze nga kiri bwe kityo. Obwakabaka bubeerawo ng'ekyokulabirako waggulu. Kyagala n'okebera ku bintu otunulako ne mu Bwakabaka obulala n'obw'omugulu bwennyini. Era ne bwe baba bakola yeekaalu za Katonda, kubanga nnyumba ya Kabaka bwe baba bakola yeekaalu bateekawo wa wanaagenda ffeeza, wa wanaagenda zaabu, wanaagenda amayinja ag'ebbeeyi. Ebyo byonna kyova olaba n'enkofira zennyini babishopu ze bambala abalabirizi n'abasumba zibeerako amayinja ag'ebbeeyi kubanga bya buweereza bwa naggaga, buweereza bwa mugagga. Kati ebyo bye tukoppa ne tuteeka naffe mu Bwakabaka bwaffe obw'obuntu, kubanga wano mu nsi tuli mu kwegezaamu biki bye tuyinza okukola nga tuli ki mu Bwakabaka obwa waggulu obusingiridde. Kati bwe tubeera nga tuli mu kyova owulira nti ekigambo kati twala ekigambo eky'Olungereza nga majesty. Ebigambo ebyo ebitegeeza kwegamba ekigambo okugulumiza, okutendereza, ekintu ekirungi ekisukkulumu, ebitiibwa, byonna biri mu kigambo ekyo majesty, bwe Bwakabaka. Kati kyova olaba nti n'abantu abamu katugambe nti no bano bannaffe oba bannammwe bwe mumala okubategeera nti bava walala, naye ne mubeera nga mubasuubira okubeera nti nno bategeera bye baalaga edda nti tebabitegeera. Kubanga ekintu bw'oba okitegeera amazima gaakyo bulungi ddala ne bw'obaako akusindiikiriza era olaga nti nno olina obuzibu mu kukola ekintu ky'omanyidde ddala nti si kyekyo, era oyinza okikolerako ebbanga naye omwoyo gwo gwennyini guba gukusenda. Singa abo bantu baalaga dda nti n'emitwe gyabwe gize naakani gyafuna dda obukosefu.
ate bagamba abalala bakola obituufu nti ate be balina obukosefu ate nga be babulina bo bennyini. Obwakabaka tebabubba. Obwakabaka buli mu mutima gwa muntu ate tebutuddemu ng'ekikopo bwe kituula mu kabada. Bintu bya mwoyo. Osobola okukola kazambi yenna obujje mu mitima gy'abannannyini bwo. Naye ate bwe bakutegeeranga kati Abaganda bwe baategeera abantu abo abeerimbise mu bifo ebyo abagezaako okufeebya n'okwonoona olina okumanya nti osembye nakyo. Kati kibeera kubanga katugambe nkibeera kirungi era kya buntu bulamu si katugambe bwe kityo bwe kiri ekyokulabirako kye tulina essaawa eno. Okubeera nga omuntu yenna yandibadde asobola okumanya ne bw'obeera mu bubeezi mukwano mu kifuba ng'olinamu omukwano n'okumanya n'omanya bannaalinnya Mukama abawadde obuwangazi bwe batyo abayise mu gundi mu kibuyaga oyo n'omuyaga gwonna ogubadde mu Buganda naye ne basigala nga beekutte ne batambula. Omuntu omulaga nti nze mbivuddeko. Ebintu bino birimu okwerekereza kungi. Birimu okwerekereza kungi. Abantu babagenda ne balowooza si mu Buganda mwokka mu Bwakabaka bwonna. Kubanga nze ensonga eno nayagala nnyo okugimanya n'okugiyiga nga nkyalina mu ssomero. Kubanga nagenda n'empeebwa omukisa nemba nti nno bwe nava ewaffe bwe nagenda okusoma ebweru ne ngenda okukola omulimu nga ndi muyizi. Ate Mukama laba bwanteeka mu maka g'omulangira. Omulangira ow'ensi emu eya Europe. Ate gye nakolera. Kwega ne kibeera nga kinnyongera okulaba okulera omwana. Kwega ne kimbeera nga kinnyongera okwongera okulaba nti bano bakola batya ebyabwe bino ebyaffe biri bitya. Kwega ebintu ebigenda mu maaso mu bulamu bwo n'ogenda ng'onoonyereza ng'olaba abantu balowooza nti abalangira n'abambejja batuula butuuzi. Era tubadde tuwuliranga abantu abagamba nti nno kale abo bakola ne babawa buwi mwamanyiro bbawa ebintu bye babawadde bannaava ne basaava si bya bwereere. Ebintu bibasobozesa okukola emirimu egyo gye bateekwa okukola. Ye kati abantu ababugiriza Obwakabaka banabubugiriza bali mu mpale za biraka. Emirimu egikolebwa abalangira n'abambejja omuntu abeera agimanyi. Kati obuvujjirizi obwo mbuyita buvujjirizi bwe baabuggyaawo bano abantu abavudde gye bavudde abatamanyi bintu bino ate ndowooza abantu bano tebamanyi na bwa Katonda enawe ne baagala ekintu kyabwe kubanga bajja ne bagamba buli omu asobola okubeera kabaka. Ekyo kyekyandibadde ekide ekisooka kubanga bajjajjaffe baatugamba nti obukulembeze ensi eno gye tulimu eno eyabalya mmere efugibwa kuva mu nsi ya myoyo. Kati oli bwaggani mu abantu mwekka nga temwegase ku nsi ya myoyo kyokka nga gwe muli mwoyo na mubiri era ng'omwoyo gwe gusinga okubagatta. Ne mu nsi no ntulabira ddala omukwano mwoyo okitegedde ng'ate nga n'obukyayi mwoyo, omulungi omwoyo mwoyo, n'omubi mwoyo. Ebyo by'ebintu ebitugatta oba ebitwawula. Kati oli n'agamba nti nedda musobola mwennyama obunyama enjerere kabuuyi n'ebigodo musobola okwerondera obukulembeze nga bali tebaliiko tera buli omu asobola okubeera kabaka. Kati muba mukijjeemu Katonda. Okitegedde. Kati byebyo ebintu bye tulaba bannange bye tuteekwa okutegeera. Tuteekwa okutegeera Obwakabaka bwaffe. Ndowooza era y'ekkosi gye tuteekwa okusookera ddala okukola abaana nga bayingidde mu nasale bategeere Obwakabaka bwaffe. Kubanga kati ojja kulaba abambejja bannaava basaava be tuteekwa okwebaza abakozi buli omu kyasobola okulambula era n'okulabirira Nnaalinnya ono. Ekisiki ekinene ennyo mu muganda gwa Buganda aweereza Obuganda ebbanga eddene bwe lityo okwerekereza ebintu bingi nnyo. Waliwo ekintu ky'okubeera nti ne bwabeera ssengaawe ne bwabeera kitaawe ne bwabeera ani ntakkirizibwa genda mulabako nga avudde mu bulamu. Ekyo ekintu nga tonna kituukako ate kati tulina abantu bangi nnyo abali ku mawanga bamanyi obulumi obwo obw'okumanya nti omuntu wagenze naye ne bagga nti tokkirizibwa kumulabako. Era okwebaza okw'ensusso kwe tuwulidde okw'Omumbejja Ndagire munnaffe akoze kyonna ky'asobola okubeera ng'ekitiibwa kibaddewo mu kujjanjaba n'okulabirira Omumbejjera Nnaalinnya Nabisaalu munnaffe
aweereza ebbanga eddene bwe lityo Obuganda. Soogala kwogera bingi naye mu maaso awo tulina okwennyonnyola lwaki mu buwaŋŋane ennono lyo olulangira luweebwa ebirusobozesa okubugiriza Namulondo. Twagala okwongera okukyogera ate nze ndowooza n'abalangira bennyini n'Abambejja bateekwa okumanya ebintu bino basobole okubinnyonnyola kubanga abantu bangi abalowooza nti babawa bintu bya bwerere kakati nga bano bannaffe abatalina bakopi kubanga tebamanyi kukoppa birungi. Bali bannaffe babimanya ne babiteekateeka kubamanya ni mu Buganda mwalingamu mugundi mu lubiri lwa Ssaabasajja mwabeerangamu gye baaloopanga simanyi oba kakati weekiri nga buli kintu kyonna ekitandika mu Buganda muteekwa okukiroopayo kati nga be basalawo batukiyite mu lufuti okusetinga trendi nga be basalawo nti kati tujja kusobola okwambala golodi kati tujja kusobola okukola kino kati nga bano abakopi balengera biri ne bakijjeeyo era ojja kulena embuga ezasooka era mu lubiri buli kimu kyonna ekyakulembera ekyakozesebwa emmotoka ezasooka mu lubiri buli kimu mu lubiri si lwagamba nti nno babeeyagaza no kulaba nti ebintu bino bisobola okubeera mu bumu bwaffe mu Muganda ne gusigala nga gukyakutte era kyova olaba nti nno ebintu ng'ebyo nga tebikyakolebwa kyova olaba nti nno wabaddewo okwonona kungi kubanga ebintu ng'ebyo ebimansiro bitya tebyayita mu lubiri kusobola kugamba nti kale ebimansiro bibeerewo babisalira amagezi wa gye binaakolebwa oba okugamba nedda tebijja kubaawo ekyo tusobola okubaawo nga tekiriiwo kati kyova osanga Nagalaala ali awo naye kwegamba nti okubugiriza Namulondo mulimu munene nnyo era mukulu nnyo n'abalangira bennyini abakikola bannaffe kati ng'ekyo Mumbejja Ndagire kyakoze n'abalala bonna abeetabye mu kujjanjaba n'abalala bonna abeetaba mu kukola emirimu gy'okukuuma olulyo olulangira n'okulabiriraŋŋana n'okulaba nti ekitiibwa kibeerawo mu lulyo olwo okuva mu kuyigirizibwa okutendekebwa n'okugemulirwa ebintu eby'enjawulo ekyo kyekitugambisa nti Obuganda buteekwa okuwa omusolo kakati abantu abamu kye bayita federo naye ffe tetwagala na biyingizamu ebyo mu bifedero kubanga federo era obeerako akusitamye ku mutwe okitegedde kwega tuteekwa toyina gy'ojjagamba nti abantu babugiriza kakati tunuulira nti bw'otunuulira kakati nga bino bya Republic abalango bwe bajja n'abalango bannaabwe ne balyoka babawa ssente zonna ne balyoka babba ebintu bya buli omu ne baba so nga ate ebintu ebyaweebwanga abalangira n'Abambejja ababugiriza Namulondo tebyabanga bibbe kati Abanyarwanda bw'ayagala ekituujo ng'akitwala bw'ayagala biki nga bayisengayo buli omu nga bamusitamako nga bakola batya mu ngeri ey'okujooga n'okwonoona okitegedde ffe tetuba tugamba nti Katonda yateekawo obukulembeze obubwo obwakabaka ne Sitaani n'agamba nti tofaayo nange nja kwekolera Republic okitegedde kati n'olaba engeri bano gye bakubugirizaamu ekyabwe nabali engeri gye bagira nanka gye bakubugiriza ekyabwe bakwata emirimu gyonna ne bagiwa baganda baabwe so nga ffe wano oli olukulembeze luvaamu omukulembeze era lubugiriza Namulondo naye ate naffe tuteesa waliwo engeri egiyitu Mukama gye yakikola nga kibalansingira mu kiteeketeeke mu ngeri ey'ekika ekyawaggulu ennyo kwegamba nti tewali muntu ayinza kugamba nti nkaayana wano okukaayana wali okujjako abo abagwira abajja ne batandika okwogera ebyo ebitalina kyova olaba nti bw'oba tuuka okugamba nti twetaaga ssente twetaaga obuyambi obw'okulaba omuntu ono aweereza Obuganda emyaka 67 n'omusobyo n'atuula mu ntalo mu biki ng'ali ku masiro n'akuuma ettaka pozi olw'okunyiga nti yagaana okubakkiriza okulitunda kati ne bagaana ebitiibwa okubikola era bannange mwebale nnyo tweyanziza nnyo bassebo ne bassebo abalangira n'Abambejja abakoze omulimu ogw'okwerekera obulungi abantu ng'abo etasiima yabula agiwa n'ate Abaganda mwegendereza okuwuliriza ebintu by'abantu abatalina buwangwa na nnono bakireereese jjajjange bwe yayitanga batoose kuba ng'enswera z'oku migugu beefuula abategeera bye batategeera batudde mu bifo bye batannyonnyoka bwe badde eno tuli bakristaayo nga bakwata emikolo nga bagitwala e Namirembe bwe bavaawo nga bagamba bali bwa Katonda bwe bajja eno nga batyoboola obwakabaka tosobola kwagala bwakabaka bwa mu ggulu ng'obwensi tobusobola kubanga buno Katonda yennyini yakola obw'omu ggulu yabuteekawo n'agamba ne mu Saala nti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu mu bwakabaka kubanga obukulembeze bwennyini bwe buba tebukulaze kiki kyogenda kukola takati ogenda bikola ogenda bijjawa kubanga buli muntu alina obusika bwe era omuntu bw'aba ng'ategeera obusika bwe amanya okukisa ekitiibwa omusika bw'abantu abalala
kati ntyo kategeera ndi Mengo nebeera nga yagaanidde ddala okutuuka ku nkomerero wadde okubeezaawo Nnaalinnya ono mu biseera bye ng'akuze ng'akulidde kwate agendedde ku myaka 12 wadde okumujjanjaba bw'alwadde wadde okumutereka byonna nga talina kyakoze. Kati Abaganda mulina okutula ne mulowooza ekintu ekyo kati mwe mugamba nti agenda kubanga Bannaalinnya babeera negundi babeera n'embiri zaabwe ez'obwannaalinnya ate ne babeera nga balabirira n'amasiro n'abantu abagabeeramu abazaana n'abo bonna kakati kyova owulira nti abazaana nti nga beekasubi nti babawo emitwalo 3 buli mwezi emitwalo 3 gikola ekigula ettooka erimu baagala bateeka ku dayate yakabi kwegamba ne weewuunye ate nga bateekwa okutula essaawa yonna naye njagala okutegeeza nti bino tebiri mu Buganda mwokka ne Bungereza eriyo abantu abatuula mu mbiri zaabwe balina abasajja bayimirirawo ku mulyango essaawa 24 ne mu nsi ezimu wadde Obwakabaka tebuliimu naye balina baggundi abo baggaadisi Vatican waliwo abo abayimirira ku mulyango essaawa yonna n'abasirikale abatambula omwo munda n'abantu abafumba n'abakola ki naye ffe tubasaba kutuyamba Ombejja Ndagire yakyogerako awo ebbanga eriyise temutuyamba temututunuulira mukole byammwe ffe muleke tukwate obugwanga bwaffe n'ennono yaffe nga Mukama Katonda waffe bw'abitulaga kubanga ebitiibwa bikolebwa ndabyekaawo Katambi kuterekebwa kwa Nnaalinnya Nabisaalu bannaffe abateeseteese mwebale naye njagala okugamba Abaganda twekolemu omulimu tulabe nga tewali kuddayo kwegayirira bazzi tebakitegeera tebabimanyi byabwe birala tebabimanyi tetuyinza nabbasalira musango ekikulu nti tebatukunamako ate mbozi nawuliddeko emikutu egimu nga gigamba nti abakulu Museveni ne Salimu Sale bulijjo be bagamba nti be basibye Mayiga ku Butikkiro mbu bamweganye ne bagamba nti bo tebamumanyi era si be bamukozesa naye ate be bamuwa obukuumi kubanga Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda Abaganda bamugoba tumugambye emirundi si lwagundi naye kale ne bw'oba wali Muganda kyotoli naye ne bwewandibadde essaawa etuuka ffe Abaganda wetu tukole ebintu byaffe ntugamba nti kaakati omaze vaayo toli wakifundikwa naye ate bw'obeera omugubira tokkirizibwa kubeera waawo abantu bakimugambye ne wano gy'oli abalamu wano mu nkuuka bamugambye nti tetukwetaaga kakati ayagala ki ye muntu kyatayagala mutima Obwakabaka bintu bya mukwano si byo byakusika mugwa n'ekyakatikkiro alekerawo kyeyita agendi mmomboze yajja empuunyiwuunyi ndi wano mpuunyiriza Mmengo ebyo byoba oyogera kubanga akolayo ki kubanga okutula mu kifo omwata alina kakwate alyoka asinzira omwo okujoga n'okutyobola Abaganda byaki ebyo basajjamu mukoze bubi nnyo langi y'omuntu omuddugavu mubonyabonyezza abantu okuva mu Amerika okutuuka batunuulira mmwe n'ebyo ebintu eby'ekijega bye mukola eby'ekisiru ne babonyabonya abaddugavu mu nsi yonna ne mulobera abantu okutambula n'ekitiibwa mu nsi zaabwe mwe bali bwe bagira nga bagamba omuddugavu tayinza kola mubalaba obusiru anti laba gundi simanyi babayita batya watermelon smiles ebyo byogera mu bazungu ebyo byosinika amannyo byosaka bagiyita watermelon smile wote babavuma nti bwebibiraga obujega bwammwe mutukoze bubi nnyo kubanga twagala okusiima ffe abantu etasiima yabula agiwa ffe tuwulira buwulize bakyala abo ne tumanya omulimu gwe bakoledde Obuganda naye Ssaabasajja Kabaka bwe yakomawo mwawulirako nga bayita ku leediyo ndi Bannaalinnya muli luddawa abantu bakuŋŋaana bukuŋŋaanyi ne batandika nti kati enkiiko zituule kati kino kibeere kino era n'abagundi n'abazzukulu beekola mu bwekozi omulimu ne bagamba nti agenda kukomawo naye tetulina gundi tetulina lukiiko anajja atya awatali lukiiko ne bakola olukiiko lw'abazzukulu bano bajja buzaawo bakatende baani nga baleeta obubbibbi beefuula bamanyi ebingi enkwenjereere gy'obalere ne bibabeera ebweru bo tebagira naakale nawe mumala okubyogera ebyo n'abazungu ne bagamba nti nniga ate temuli na banniga muli baddugavu buddugavu baddu ba Tazani
naye nga tweyanze nnyo obuweereza bwa Nnaalinnya wa Buganda Nabisaalu Mugale. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo ekirungi. Amiina.